Yo olwokubanga bwacha kumacha ne bagana nabbi Buuna agudde wano nga talina kye bamukoze. Omuntu kakali nga bono gamba Abayisirayiri okitegedde waliwo omusajja omu yagamba nti abazadde bagendanga ne bagamba nti abaana bange balikola kino balinzija emagombe. Abantu abawanula Katonda mu ggulu n'aka ku nsi n'aga nti amuyitiridde omanyira embeera yaabwe nti yabeera nzibu. Kwegamba bwali bwetaavu bwaleetesa bannabbi okubeera mu bitundu ebyo kubanga byalimu obuzibu bungi. Kati bwe bwontegeeza nti olwokubanga bannabbi bazaalibwa eri n'olwekyo feeno buli kimu kye twali tukkirizamu kyali kya sitaani naye nga twayimirirawo abantu ne babeera bantu balamu. Tunuulira butunuuliza Obuganda bwe buli nti Obuganda muganda nti fe omukwano omuganda mukwano nti okuzza omukwano okuzza eŋŋanda ebigambo by'abajjajja bye bakozesanga enjogera zaabwe zijjudde omukwano n'okutegeeragana. Oluganda kuli olugenda ejjala terudda. Omwana wa muganda wo abeera muganda wo, jjajja wo abeera maama wa nnyoko abeera maama we emirundi ebiri. Biki kwegamba ebintu maama wa maama wo abeera maama we emirundi ebiri. Kwega ebintu ng'ebyo ebyogerebwa eby'omukwano bikulaga nti eggwanga lirimu ekirungi. Kale tayinza kujja n'akugamba ti Obuganda bwonna bwali bubi. Singa bwali bubi naawe tewandize kujja kyogera wano Buganda kubanga nandikutemedde wali ku nsalo. Kale n'olw'ensonga eyo nti ekyo endowooza eteeka okuvaawo. Weewaawo mu bintu ebikkirizibwa mulimu ebintu ng'amayembe agattanga abantu abatalina kye bagakoze nga bagatuma butumi genda ottooli kubanga simwagala oba genda okolola. Ebyo tebyabeera ag'amaanyi tegabeera malungi. Tukiraba bulabi naffe mu ndowooza zaffe nti akozesezza amaanyi amabi. Amaanyi agali mu ssajja, amaanyi amalungi, amaanyi amabi. Byebyo bye twogerako ebyabafuwa emmindi. Ti omusajja gw'osiriwale owunge olowooze kunzezekana yago si maanyi malungi. Lwaki tomuleka oba akwagala n'akwagala oba tayagala n'alekayo. Ekintu kyonna ekijja ku muntu okwesalirawo kuba Katonda yawa omuntu okwesalirawo. Gwe n'oyagala oddaŋŋanye okwesalirawo okwo ng'omusalire bwakwagala oba ayagala oba tayagala. Ago nago maanyi mabi. Naye kwegamba mulimu ebintu bye bagamba nga tugende tukuŋŋaane tufumbe emmere y'abajjajja oba biki mu ngeri yaabwe ebintu bye byabakuŋŋaanyanga baatuulanga wamu baayalulanga abaana bakolanga ki naye kati ogenda n'oli abantu nti okwabya ennyimba ekintu kibi. Banalina abakristaayo bazaabya ennaku ana ng'omuntu afudde bamusabira. Ennaku ana ng'omuntu munaana ng'omwana azaalibwa bamuyingiza mu kereziya. Ennaku ana ne bamubatiza. Kwegamba ebyo n'ogamba tulokubanga biriko emisoso bibi. Si byonna ebyabeeranga bibi. Okitegedde mulimu ebirungi ne Isirayiri Katonda teyabanakuwalira bwe bagenda ng'ali mu kkubo n'abajja mu buddu. Ne batuuka mu kkubo ne batandika okusinza ebigundi ebiti n'ebibajje. Okitegedde bonna eno babiinanga ebyo ebiti n'ebibajje baabisinzanga. Ne gundi bagikyusa bukyusa gundi eno bagita Kaba ey'Emekka. Yali abantu batali bakkiriza. Ne bakikyusa ne bakiteeka mu kukkiriza. Simanyi nabbi yakikolako kyoba biki ebyagenda mu maaso awo sijjukira. Okitegedde. Kale kakati ebintu ebyo twetaaga okumanya. Tuleke okuyingirira ebintu bye tutamanyi ebitusalasala okutumalawo. Okitegedde. Naye kati n'ogenda olaba ng'ensonga eyo nze nkutte nnyo mu Babiro. Abaganda ne tunyigirizibwa kubanga oli agenda okutta gugenda Luweero ngambire Katwandalo kano nsanzeeko Abakatuliki 15 obuwanga buno ndabyeko Abaprotestant 5 n'Abasiraamu 3. Okitegedde. Mukulu wa ddiini kye yali agenze Luweero n'agamba nti ngenze kukola gundi kusabira bafu bano oba nti mukulu wa ddiini yenna kubona ani yagendayo nze saamanya mpozi. Kwegamba baagala balamu bakozesa. Bwe bamala okufa tebabafaako. Mutunule emabega mulabe Obuganda bwenkanawo bwe tuziise. Ne bwe tuziika buli lunaku. Oyogedde bulungi ku bajjajjaffe. Ndowooza bakyogeddeko n'ejjo ku kyoto. Ndi bajjajja batuyinza banenya. Baafuba kyonna kye basobola kubanga baali tebalina kumanya kusukkaawo. Naye kati tubadde ebweru Abaganda kakadde kabula kubeera akali ku mawanga. Okitegedde. Abantu tukola bye tukola tukolesede naye tugezeeko n'okuyiga biki ebigenda mu maaso ebiyinza okuyamba eggwanga lyaffe. Ate ne si ku lw'abaana abasigaddeyo abateeri abali e Buganda. Ate tomanya oyinza n'obwomukwatira bweru munazingako ebye naddayo. Wala Amerika abaddugavu abagenda mu myaka 4 emabega bakwata ebintu byabwe ne badda eggana.
obawuliranga nga babuuza nti nsi kye Africa etwala aba African Americans bagende Tanzania ne bakola gundi zaabwe olinakwate gundi nagende Tanzania nagula ettaka lye n'atuula n'abeereeyo okitegedde kale ko katuteekwa kirowoozaako nti oyinza okulowooza nti nagenda nafuna omulimu njoza obuyu naza abakadde ne bwoba afuna busawo ne bwoba afuna ki omwana ye naga nze sijja kisobola kino nze nzirayo ku bujjajja bwange olw'ensonga emu oba ensonga endala buwaŋŋanguso bwe twagala okwogerako tukuleetenga mulamwa nagwo ye ssebo nagwo gubeera mulamwa mulungi nnyo kubanga gulabula abantu abali eka naye olwokubanga abaganda baode tebakyafuna mirimu mu nsi yaabwe okitegedde kakati kyova owulira nga bw'okyogeddeko awo nti gundi mwe mwagenda mu UFM okulwana abainalimu bagenda n'owulira nti nze ndi mu evangelist nze ndi mugundi nze ndi mu Isiraamu nze ndi Protestant nze ndi musamize nze sina ddiini nze ndi bonna bagenda ng'abaganda okwejjako ekikoligo kyakawenke n'obote bonna ng'abaganda bagenda ne balwana byokujjako amini bonna ng'abaganda bagenda naye olufuluma bwe luti nga bw'oyogedde ng'abanaddiini bayimirawo nti stop kakati fe abagundi abakatoliki tufuna ki abaprotestant tufuna ki abasiraamu tufuna ki namugani mukunga abantu ng'abaganda temukunga abantu nga bakatoliki otegedde mukunga abantu ng'abaganda engeri yokka gye tujja okusobola okukola ki okuva mu kavuyo kano naye yesenga veemu ngaddemu kubanga bo buli otala oluggwa nga bateekawo ebyo bintu byabwe ebyanankani kubanga mwe bafunira ebitiibwa bw'obalaba nga bazze ku mikolo gya Buganda bajja owegindi owabaprotestante mpozi owabaprotestante ajjanga omwawule naye bamanyi okujja nga bonna bambadde ebigandula byabwe n'ebiyitirira byabwe ebibawa ebitiibwa byabwe ebyo ebitiibwa bye tuyita bindifiira ku kirene kubanga bw'ajjanga ayambadde ebintu ebyo ne bamulangirira nga Archbishop wa Church of Uganda oba gundi wa Uganda Roman Catholic Church oba gundi wa Uganda Anglican Church oba gundi wa Uganda Orthodox Church oba Uganda wa Uganda Muslim Supreme Council oba Uganda abazze ku mukolo gwa Buganda nga Munnayuganda singa Omuganda kakati nojja olaba abasamize kubanga ne mubusamize nabwo tulinamu enjawulo waliwo abasamira tulina Lubaale 69 ne Katonda w'Ebutonda kati balubala nosanga abasamira Ddungu abasamira Walusi abasamira Kiwanuka abasamira Musoke abasamira Kibuuka abasamira Namalere simanyi baani bangi naye bwe bajja ku mukolo bonna balina ennyimba zaabwe bonna balina obubonero bwabwe oba balina ensumbika zaabwe oba balina biki byabwe ebirala simanyi naye bwe bajja ku mukolo batula butuuzaawo ng'Abaganda toyinza muno ne bagandi abasamize babali toyinza kumunondako nogandi awo naasamira Walusi mulabye wa Walusi oyo oli wa Kiwanuka oli mutegedde okujjako n'omulabako n'omumanya waliwo ekyo ekyokutuula ng'Abaganda abali wansi wa kabaka waffe tuteekwa okussaawo oda eyo tugizeewo kubanga tugitegeerera tujagala bano abantu balina n'ensonga zaabwe nnyingi lwaki bakola ebintu bino bye baakola waliwo nze n'ensonga endala gye mbalabyeko mbalinako okukubira ensingo kw'amaanyi abakulembeze b'amadiini naddala mu katwa kano ke tulimu twabawandiikirako amabaluwa ne tubagamba nti bannange mukumekume abaana abagenda mu bisaakaati mugundi muzikiriza ezo eziri traditional ezibaddengawo 3-4 mukolenga olw'eggulo oba Bible study oba Quran study abaana bajje bayimbe naye nga bali wansi w'enzikiriza ezo ezibaddewo nga mulaba ekigenda mu maaso ne babaleka abaana bonna abasiraamu abakatoliki abakibolera ne bayingira ebisaakaate by'abapasita nti abapasita ne balyoka beekola ekijiji ne balyoka bagamba mbuno simanyi balina abantu abasinze gundi abasinza Lubaale emyufu eziri wansi na Lubaale ne balyoka baleeta Abanyarwanda ne balyoka bakola Isiyaga ne balyoka banyumya emboozi enzibu ennyo ne balyoka ekintu kyonna ne kyetinda ne basaddaka abaana ne bakola buli gundi yenna gundi kazambi kwega nga tewali abayinako kkomo lyonna kubanga batutegeeza nti bafuna sente okuva muki mu NRM bonna bamanyako kimu ti ba NRM ne bakubira ni ensazi z'ebwetu ze zibawa ssente
kati balyoke bayulize ddala society yammwe bagiyuze bagifule ekijwenge. Kale ekyo nakyo kyabalema abakulembeze abo okugamba nti katuteekewo evening prayers, abaana babeere ng'olweggulo bagenda nti okusaba okw'olweggulo oba okusinza okw'olweggulo. Mukiyita ekijaganyo ky'okukkiriza, mukiyita kyonna kye mukiyita, naye mukuŋŋaanye abaana b'amadiini Abaganda kwega tebalinaagwo kye bateesa okujja kuvuga benzi zaabwe n'okubeera ne gundi zino bazita batya bodyguards ababakuuma. Okitegedde? Ate ne bwe mbabulira omulanga ne mbaga nti bannanga abaana bajjudde mu makomero eno ebweru, Abaganda babonaabona, mbeeko gye bogerera enkya bw'anaafuluma ng'agamba nga mumaze okubona bannanga abaana basaddakibwa, ajja kugamba Sheeka Muzaata nti nyenda kusabira Nantongo obufumbo bwe n'essimu